The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. Abalabi bange ab'obuwangwa n'ennono mbaaniriza programu yaffe obuwangwa n'ennono. Tubeerawo buli nagawonye. Essaawa zibeera 2 ez'okumakya paka ssaawa 4. Kakati mulaba bwendekaaneka gye mulowooza ndiriddawa. Leero nkedde kunekaanekanya ekikooyi mukiraba bulungi nnyo. Kati omuntu bw'andaba amanya gyengwa. Teweetaaga kugamba ate oba oli munyolo oba oli musoga oba oli muganda w'olaba nnyambadde bwe nti ng'omanya nti ffe abanyola abalemera mu Buganda. Naye ng'olunaku lwa leero njagala mutambule nange tuyigire wamu tulambule. Kaakati nno nammwe abalina ebizibu bannaye tuyina ebizibu. Lubaala atubanja, lubaala atuwa obubaka, lubaala akuwa obubaka nga tomanyi na lubiri lwayogeddeko, tamanyi tomanyi na wawe bakutumye. Kakati olunaku lwa leero nze ne ttiimu yange twesizza mu ddene ne tulolekera mu lubiri ewa Jjajja Mukasa ebusaabala wano e Lusiiti. Munnange gwandaba wennyimiridde bulungi nnyo mu lubiri, era njagala otambule nange tulambule olubiri luno tumanye history waalwo, ebyafaayo byalwo, ddi lwojja wano era osinziira ku ki okujja mu kifo kino. Saagala bannaye tutandike butandisi kugenda mu mbiri, kugenda kuseesa byoto nga tonnafuna bubaka nga bwe twabatwala ate ewa Walumbe ne mutandika mwena okweyiwa ewa Walumbe n'abataali temulina bubaka ne mutandika okubanga mugenda nga musisiitirayo ennaku eziyitiridde. So olunaku lwa leero tugenda kulaba olubiri luno olwa Jjajja Mukasa, tulabe lwatandika ddi ate amakulu gaalwo galiwa, era ebyoto ki ebiri wano era ddi lwojja wano. So njagala tambule bulungi nnyo tusobole okulaba nga ate tufuna abakola mu lubiri luno batunnyonnyole, ate nno munnange nga bw'oyiga nga nange bwenjiga, ate nno bwe ayize tambuliza omwana aligamba omuzzukulu. Byonna ebifo ebya Buganda ebikulu ennyo nabasuubiza nti tugenda bitambula mpola mpola tumanye webiri, tumanye obukulu bwabyo eri Obuganda n'eriffe abawangaalira mu Buganda. So nno kaakano kekadde tutambule tulambule olubiri olwa Jjajja Mukasa. Nze neno nagigoberedde dda ndi mu bigere, naye olubiri luno lulina amateeka naye ate ngaagadde nzizeeyo ddala ddala ku nnono ey'ewaffe, era munnange lyessanyu lino lyondabako olunaku lwaleero. Tugenda kubanga tutambula nga tuyiga, naye okuyiga kuno kugenda kubanga ate tukulembeddwa Ssaalongo Ssenfuka omuweereza mu lubiri luno olwa Jjajja Mukasa. So agenda kubanga atuyisaamu mu byonna byonna emisoso ate n'obukulu obw'ekifo kino. Mbakubiriza mubeereeko bangi, abatannatwegattako mubagambe batwegatteko. Nze nabagamba nti ngenda kubunisa obuwangwa n'ennono, ate munnange nanti omulamwa kudda ku nnono. Biri eby'Abazungu ffe twabisuula dda, tevolaba mbondaba nga nekedde netimbye embira zonna ng'omanya nti nze ndi ku nnono. Abatulengera era n'abatuwuliriza n'abatulaba tusanyusa okubalaba mu lubiri luno olwa Jjajja Mukasa w'ennyanja. Jjajja Mukasa kabaka asinziira mu buziba oba mu bizinga by'Essese, naye luno olubiri lulwe. Olubiri lwa Jjajja Mukasa luno lwe lw'ebyafaayo. Jjajja Mukasa amanyika atya mu wano waffe mu Buganda? Jjajja Mukasa w'ennyanja, Abaganda bwe bazaala abaana babiri nga balongo bagamba nti bweza bwa Mukasa. Tutandikidde ku muntu bw'olina okumanya Jjajja Mukasa. Bw'ozaala abaana babiri ogamba nti bweza bwani?
era nga kiba kyabulabe nnyo okubanga akuwadde abaana abo babiri n'otabaleetako mu lubiri luno olwa jjajja Mukasa. Kyova olaba osanga bassaalongo nga baavu naye nga tamanya na bwavu webukola butya we buva. Ssaalongo ne Nnaalongo baleeta abaana abo owa jjajja Mukasa okumulaga abaana be bazadde ne basaba jjajja Mukasa nga bwe yasiima n'abawa ezzadde ery'ababiri ate abawa amaanyi n'obusobozi abaana bano basobole okukulanga balamu n'okubalabirira babeere mu mbeera ennungi. Mu ekyo kye baboogedde naye mu Bwakabaka bwa Mukasa nga bazze okuteesa. Bw'obanga ojja mu lubiri lwa jjajja Mukasa, bw'oba ova Kampala olinyaza e Busaabala, naawe ow'e Masaka bw'otuuka mu kibuga obuuza e Busaabala ziyita Busaabala Mwaro. Bw'otuuka awo n'obuuza mu lubiri lwa jjajja Mukasa ow'ennyanja. Abantu bangi bafuna obubaka bw'ennyanja nga laba agudde mu nnyanja asigazzaayo mutwe. Eyo ebanga ansa nga jjajja Mukasa oluusi akola ki? Abalala ne baloota nga laba aguze emmotoka enjeru. Obubeera obubaka obulaga nti jjajja Mukasa akoze eki? Akuyita ojje. Oba n'oloota ng'olinnya eryato olaba okola ki? Oseeyo ogenda. Oluusi n'abalala ne baloota nga alaba alinnya ennyonyi oba ali Bungereza oba ali mu Amerika. Ekyo kye kiraga nti jjajja Mukasa akola ki? Oba n'oloota ng'olaba omusoto omunene gukumira. Obwo bonna sayini za jjajja muki? Abaganda gubayita kitinda. Abeera kitinda ng'akukoze eki? Akunonyeeko. Oba n'oloota ng'olaba mukoka akola ki? Akuyiseemu weebase oba ennyumba n'ogiroota ng'olaba mukoka ajjudde mu nnyumba yo. Jjajja Mukasa abeera akuyita. Olubiri luno jjajja Mukasa y'ani? Jjajja Mukasa Musambwa. Era bwe twogera jjajja Mukasa nti kabaka mu myoyo so si mu bwaffe mu bulya mmere mu myoyo. Mwabo abakkiriziganye abakkiriza mu myoyo. Kabaka w'emisambwa gyonna nga bwe twandi batugamba embeera bwe yagenda ekyuka. Pulezidenti w'emisambwa ye kabaka ani? Mukasa. Era abantu bagenda ne babeera eyo n'aloota nga alaba aloota Pulezidenti Museveni ng'oba amukwata mu ngalo oba bali ku ddina ngaawo balya ku mmere. Jjajja Mukasa abeera akukoze eki? Akuyita. Oba bw'oloota ng'olaba olya ne Pulezidenti Museveni emmere eyo gyetegereze, kitegeeza jjajja Mukasa akuyise omufumbire ekijjulo abeeko byakujjululawo ebikutawaanya mu mirimu oba mu maka oba mu nsonga zonna. Olubiri luno luludde nga lwatandika dda. Lwatandika dda mu mirembe gya Kabaka Kintu. Naye okwatiikirira ne lubeera nga lwatiikiridde. Waliwo omukadde waffe baamuyitanga jjajja Najjemba ye yajjira Kaliba ye yasinga okulwatiikiriza ne lumanyika ki? Ennyo. Ebintu by'amakulu ebiri mu kifo kino mulimu ebiraga ennono, ebyafaayo ebyedda, ate n'abaweereza baamu si babi bw'obanga obatuukiridde. Bakunnyonnyola ne bw'obanga ozze nga obadde muyise. Ebintu ebiri mu lubiri muno ekisooka ekikulu tuli ku nnyanja. Ekyokubiri mulimu empuku. Ennyanja eri kumpi wano naye tesobola wadde eba ejjudde etya ate kugenda muki? Mu mpuku muli. Era ng'empisa y'ensi bw'etambula okusobola okukuuma ekifo kino nga kirungi n'okisanga nga kiyonjo n'okukitaasa ababbi. Bw'oba oyingira osasula 10,000 meka? 3. Olubiri kye bayita olubiri mu Luganda. Nga bwe nkugambye nti jjajja Mukasa mwabo abakkiririza mu myoyo.
kubanga alabikira abantu si mukale oluusi yaffe eya bulaka nga bondaba oba muzungu yazze oba murundi naye nga yamuyise aba yamuyise terwinaako ggwanga buli ajja olubiri lulimunamu emisoso nti bw'obeera nga mu Luganda waffe tukiyita omukazi akoonya akagere oba agenze mu nsonga okuggyako nga zikusanze muno bwe zikusanga muno tukuteekako olweza n'ebbombo kubanga oba wafuna obuyitire bwa jjajjaawo ne bukusalira oba nti nnaku 9 ziba tezinaggwako ate n'olabikirwa bw'obeeramu naye bw'obanga oyingira buyingizi dindo omale okuva olyoka ojje wa jjajja Mukasa olubiri luno mu mwoyo omukulembeze waalwo Kabaka Mukasa tanywa mwenge naye ate era abanywanyi be bonna kubanga tulinawo Lubowa wotandikira bateekawo omwenge omuganda n'ogenda ewa Ddungu bateekawo omwenge omuganda n'odda w'Abamweyana bateekawo omwenge omuganda n'ogenda ewa Kkubo bateekawo omwenge omuganda n'ogenda ewa Jjajja Muwanga bateekawo omwenge omuganda sisobola kugamba nti etteeka liri kye ligamba tokkirizibwa kujja muno ng'otamidde olw'okwerinda kwa wano kubanga tuliraanye ennyanja oyinza okwereesaako olwenge n'ogandi kangende empugemu wali ennyanja n'ekola etya n'ekumira ekyo kyakwerinda kyaffe nti ate wano mu lubiri lwa Jjajja Mukasa waliwo ate ebifo bingi nnyo nze saagala kubanga ntuula mu kifo ekibinnyonnyola olw'ensonga nti nayise ne Ssaalongo yabimala byonna ate nze bwe mbeera ne Ssaalongo mbeera ne taata wange kubanga taata wange yazaala abalongo ba mirundi 3 kaakati Ssaalongo wano tuli waani wano tuli wa Jjajja Bamweyana wano ye Jjajja Bamweyana damula beefaanana bweti damula eno gye bayita ey'abalangira n'abambejja y'Abamweyana Bamweyana ng'omusambwa naye ng'asinziira Katereke ewoofiisi y'enkulu esangibwawa Katereke okyamira wali Nsangi n'odda awo bwotyo Bamweyana ono abantu bangi bagaya abasuula edda naye Bamweyana bamuwongerera n'akkakkana Bamweyana ono ye mugobi wa ddiiru era abayimbi bangi muwuli abayimbi ennyo Bamweyana waliwo Hassan Endugga agamba ye musajja waani w'Abamweyana Bamweyana ono mulangira naye abantu abasinga bamanyi nti mukopi ne bamussa walagi njaga naye Bamweyana bamuwongerera ne bwe bante Bamweyana bamwambaza ng'omulangira bw'osigala ng'omuwongerera mu njaga walagi ng'olese mandule era naye akutambuliza bwesimu azikuwa bwezigenda naye bw'omuzza mu kirangiro ekiggumidde akufuula omugagga fugge Bamweyana bamuwongerera ekikapu bamwambaza ekkanzu bamuwa amafumu ge mulaba Bamweyana bamuwa omwenge gw'ebbeeyi gwonna gw'owulira buli kika kya mwenge nga gwa bbeeyi okireeta kubanga abantu kibayita okuwongera tebakimanyi bwe bakutuma nti genda owongerere omwoyo bw'oguteerawo olina okumanya nti n'abatakabbu balina okukola ki okufuna naye lwekagandi Bamweyana yansaba eccupa emu n'oleeta emu gwe leeta kweta oba olina ssente leeta loole iwaawo ekyalo kireke nga kyavula olabe bw'otaagende kufuna by'oyagala by'osabye Bamweyana mwana wa Muteesa omwoyo gwamukirako gwe bayokye Katereke Bamweyana bamugabula ebibala mbadde manyi byandawula musambwa guli wano mu nsi nga bakugabula ebibala
kubanga emisambo egisinga giba n'abalongo baagyo kitegedde ekyo era omusambwa gwonna guba n'ejjembe lyagwo erigukuuma kubanga bamweyana alina olubiri lulamba kati ogamba olya nti tebamugabula bibali ndi omuzukulu wenzija okuseesa ku kyoto kya jjajja bamweyana omuzukulu wajja osobola okubeera emufo kyokgenda ku biiki okulya ssente nogandika ngende ensabeko ewabamweyana mutegeeza ebintu nga bwe bikola bitya webitambula asobola okwongeramu nebita ebikutte ne bita ate bamweyana no bwoba omusaba tosaba n'ogamba nti jjajja bamweyana nsaba ontemera eddiiru nga tolina kyotunda olumanya ddiiru kati akutula ddiiru ki ekyo kyomunyonya nti jjajja bamweyana sirina mulimo naye nsaba nfuna omuki naye bwogamba nti jjajja bamweyana nsaba onkutulira eddiiru tolina wadde ejjiiko bakusuza busuza kati ate omugambi akutulira eddiiru wanatulamu nga alaba tiwali ddiiru ng'aleeta lubowa nga bakutwala kwali ku poliisi ekibuye bw'ovaawo ng'ogende makindye ku kooti nga bakusindika eruzira ate eddiiru yatunudde nga tiwalianti yatunudde eddiiru nga talina gyakuwa nyangu naga agenda onyakula akasimu so okujja okusaba kano olina okuba n'ensonga olina okuba n'ensonga bamweyana gy'omutegeezezza eyesimba nti anze omwana w'obuwala obufumbo bugaanye naye n'atulamu nga kyoyogera kyekiki kyekituufu naye sikubeeni jjajja nyasaba ontemera eddiiru nfuneyo omusajja ajja kufunayo omwangu awo ate golozanga gwafunye n'essimu n'agitwala yeddiiru eyiye ejja kuba ewedde kyewasaba naye olina okumubuulira ensonga eyo gy'oyagala eyaki eyesimba jjajja njagala genda bweru pasipooti yino ngirina naye byange biganye okukola ki okuyitamu ebyo byayagala naye kyova olaba abantu abasinga nga bavuddeko yagenda abamweyana njagala ontemera eddiiru bamusaba bubi ne bamufuula omuki omulalu bwe jangu owabamweyana n'ensonga yeyaki oba olina misango giri mu kkooti omugende jjajja bantwala naye nsaba oyambala ebijowoolo numbire bali abambazi b'ebijowoolo osobole okukola ki okusala omusango guli ku sayidi yange nsobole obuwanguzi bintu ki byendeetera jjajja singa mba nzize omukyalirako bamweyana osobola okuleeta ekkanzu ng'eno bakuba kati eno abaana bagiddugaza bamweyana osobola okumuleetera ekikapu kye oba ekkutiya kubanga ekkutiya eno bamweyana abantu bamuleetera ebintu nga bino mulaba ekkutiya eno ŋŋanda abaganda mwe baatekanga kaseewaabwe naye wano baba basabisa bamweyana baga nti ebizibu ki kutiya jjajja nange nsaba obinzijeko gyekindeesezza ekkutiya eno oyinza okubeera ng'oli eyo gwozaala ebyana ebiyiika endusu gwozaala ebirema gwoloota nga bakutuga gwolootya mu bafu kati bamweyana osobola omuleetera ekintu nga kino n'omugamba mukama wange ndoota nebase ku bakyala jjajja mukama wange abaana bange baagaana okusoma jjajja mukama wange nze bangoba mu nnyumba ensonga eyesimba ngaeyo n'ogaana ndeese ekkutiya eno ebizibu kkutiya mukama wange nga bw'osinziira ekatereke nsaba obinterekere nange ompe ku mikisa tweyanziza nnyo saalo kakati Saalongo wano ndabawo ebintu ebyekussa ku jjajja gwentera okuwulira naye era saagala kumumenya nze ŋŋambye nti olwaleero tuli ku yunivasite yo Saalongo nsaba onnyonnyole abali mu kutulaba wano tuli ku kyoto kyani wano tuli ku kyoto ekya jjajjaffe kabaka wannema kabaka wannema abaganda ab'olubereberye gwe baakwasa omutala guno kabaka oyo wannema abantu tebamumanyi bulungi naye kabaka w'ennyanja Mukasa ye wannema Mukasa ye jjajja wannema Serwanga
Semusulo Kitinda. Jajja Kitinda. Jajja Kaganda. Yavaamu Bassekabakani Kaganda. Era yatumye eggwanga lyaffe lino Uganda. Musajja ono Wannema bamuwongerera effumu erifaanana bwe riti. Era buli muntu yenna omusamize gw'osanga nga bamuwadde ekifundikwa ayambadde gomesi ono yaba alagidde yewe ebifundikwa yalagira ndi gwe gundi bakusibe ki ekifundikwa. Era bw'obanga wali awo oba olidde busika oba bwa ssenga oba bwa taata senga ono yaba yamulagira nti awo busika bumpeera aliwa. Kati Wannema ono yakola ebyafaayo bingi nnyo mu Bwakabaka obwabalya mmere obw'olukalu. Ye yabawa omwana we Kibuuka Omumbaale eyalwana entalo nga bakyakubaganira amasaza Buganda erwana ne Bunyoro. Wannema ono yawaayo Kibuuka Omumbaale yali mwana waani wa Wannema. Era Wannema azaala Musoke azaala Kiwanuka Kibuuka Omumbaale Mirimu bangi bazaala lwakuba bantu bamanyiko baki batono. Era yayina omusajja gwe bayita ani Mirimu. Kati emirimu gibanga gikutawaanya ogende wa Mirimu. Abalala bo waliwo omukulu wa kika Mirimu ekyaggwe. Okitegedde? Kati Wannema ono muntu bw'abanga balemeraremala bazaala ebyana ebiyiika endusu. Ono yaba akikoze ebifundikwa mbamuganya bitereeza. N'alyoka abakuba. Oli n'omusanga n'ogenda mu maka g'abagagga gw'owandibadde naawe olaba omugagga omwegomba naye nga bw'otuuka ewuwe alina ebyana birema ekirala kiyiika endusu ebirala byakusirwa kyafuuka mugogo. Naawe n'olukala noga nti agundi obugagga bwe tebumuyambye. Yalabika yagula amaki naye bw'awongerera omusajja ono oyo gw'olabanga Kasirwa ayogera n'oyo omwana gw'olabanga omugogo kyebayita omugogo yoyo atasobola kwekolera kintu kyonna. Era n'owongerera omusajja ono akola ki atereera. Naye nga buno butuukiro bwe naye ng'alina gye bayita ebukasa mu kizinga ndoza mukiwulira. Ekizinga bakiyitawa ge maka ge amakulu wano butuukiro mu lukalu. Bw'obanga wafuna akabenje n'okufuna omuggo moddolo eno bw'omala okuwona bakomyawo omuggo guno n'ogaa ni mukama wange gwasinga noweetonda n'ogaa naye tekiriddanga mu famire yaffe n'okigema n'oleeta omuggo guno oleeta omuggo ogwenyoolanyola nga guno gwe gwebutonde na guno gwali okutte n'omugamba nti Kabaka Wannema ebifundikwa bikomezaawo bitulemeredde. Ebyasoba mu nyumba ya taata wange gwe ne jjajjange gondi nsaba osaasire era okola otya osonyiwe neweetonda. Obirabe bulungi. Jjajja Wannema alina n'ensumbi ye bamuwa amazzi era ensumbi bagikola ng'efaananira ddala buki era naye mugiraba eyo ensumbi n'emmindi ye beefaanagana bweti. Naye Wannema ono alimu ebintu bingi alina mu kujja okwekyusakyusa yalina Kitinda kiri kye nabadde nkugambako nti oyinza okuloota nga ggonyeko okola ntya ekumira aba akuyise. Era ye Kitinda ye Sserwanga wali abamu bwa bulongo kasoolya Sserwanga bubeera bubulongo. Kati mu kutandika wano bwanyonyole n'ogamba nti omuntu oyinza okubanga oloota gonyekumira jjajja Mukasa akuyita ate Omukasa ke kamu ogamba nti oyinza okubanga era oloota gonyekumira nga jjajja omulangira Sewannema jjajja Wannema yakuyita. Kati omuntu ayawula ddi ebibiri kubanga embugo ebisebisinga zikubanga za njawulo nga waali asobola okulaba eya Mukasa muli okumpi ate nga tewali Wannema obanga waliwo Wannema nga tewali Mukasa kati abyawula ddi. Anti ebintu ebyo kwoyo aba yabiyitamu yakwawulira
bakati gwenza okubawo bifuna naye nga tumanyi makulu gaki yoyo yaba akwawulira muti omusambwa guno gwe gumu naye tusookere mu baana mu bwakitinda tugende mu bwa Sserwanga tugende mu bwa Ssemusulo tugende mu bwa Nampagi n'alyoka akutuusa mu bwa Wannema mu bwakabaka bwaki bw'ennyanja kubanga ebintu emisambwa gyo giyina amannya nga bwe wandibadde olaba omwana bwe bamuzaala basooka ne bamwebasaawo ne bamala okumwebasaawo ate ne bamuteeka mu bbaafu ne bamugya mu bbaafu ng'atuula wali n'amala natandika okutambula ne batandika okumuyimbira ki n'omuntu bw'atyo bw'agenda yeeyubula mu myoyo egyo okugimanya kuba gino myoyo si bantu nga bw'ozze n'osanga nze Ssaalongo Ssenfuka naye gukweyolesa mu birooto n'ogulaba bigufaanana weewaawo omulabi waffe omulungi ensonga zino tutambula mpolampola asobole okubanga ebibuzo badde weebuuza tugeza okulaba nga tuli mulungula kubanga tugenda kuddamu kufuna mukisa gwa bwangu okuddamu okumubuuza oba okubuuza ebibuuzo mutubuuzizza so tugeza okulaba nga tufunzafunza era nga tufuna ebyo ebinyusi ebadde weebuuza nga nange bwembyebuuza so tuyange okutugoberera tukyagenda mu maaso ebyajja Ssaalongo Ssenfuka era nga tweyongere wano owa mukama waffe Kkubo kakati abatambula naffe tubadde nga eri tutambudde ne Ssaalongo taata wange naye kati wano ndowooza olaba omwaliro gwe tuliko tuli mu byeru era ndowooza olaba muganda wange wanekedde obulungi ennyo bamwambaziza nanze mbagambye nti luno olubiri lulina ate emisoso byalwo mingi nnyo kakati wano olunaku lwaleero maama yagenda okutunnyonnyolawo wano lwaki ate kala yaawo njeru wano wo tuli mu mbuga yaani era maama nsaba otweyanjulire gwe oli waka nno maama nsaba otweyanjulire olamuse n'abali mu kutulaba bannange mbalamusizza nnyo bassebo ne bannyabo amannya agange nze Nanyonjo Babula ne mukyala eyeddira ennyonyi namuŋŋoona akabbira omutima waawo bassebo ne bannyabo tusanyuse nnyo okubalaba mu kifo kyaffe kino mwebale kujja obuuzizza ekifo kino kyani iye ekifo kino kya jjajja Mukasa kifo kino kikulu era ku nsi kuno omuntu ne bw'obeera omukulu otya tosobola kulira kifo kino kenkana myaka gyakyo kubanga kyasangwawo era kyawo kyaki kyadda oli mu kiraasi kyasangwawo ate kyawo kyadda buno bwe bayita obutonzi nazzi kuno ekikiyisa obutonzi Mukama Katonda ye yakitonda tekyakwatibwa muntu n'akwata nkungi oba jjambiya kuzimba kifo kino oba okukibajja oba okukisima Katonda yateekateeka ekifo kino kibeere bwe kiti era y'ensonga lwaki kiyitibwa butonzi y'ensonga lwaki kiyitibwa ki butonzi kubanga Katonda ye yakola ki ye yakitonda si muntu saani si ki naye Katonda maanyi ga Mukama ani Katonda yatonda ekifo kino ekikiyisibwa ewa jjajja Mukasa ku lubereberye empewo zaasibuka Ssese kyekitebe ekikulu nesaasaanira awalala kati awala we zaasaasaanira weewano we zaasookera nga zivudde Ssese era okuva e Ssese empewo zo zaakongojjebwa jjajja Najjemba yali mukyala nga empewo yali ku mutwe nga ye Wannema najjira Kaliba paka wano najjira Kaliba paka wano okuva e Ssese kati ate ekyo ekya jjajja Wannema tekyavuga naye ng'ate ye muki ye mukulu kubanga ye taata wa bonna yazaala Mukasa yazaala Kiwanuka kiwulire kyekiyisisa obutonzi kubanga Katonda ye yakikola ki ye yakitonda weewaawo ekirala
wano atusenga wange manyi kati ndi mu banyonyi kata wanyonyi mama wanyonyi so kati omuntu di lwajja mu kifo kino kati nga wenyini wetuli oba oli awala tutuseeko ewajjajja wannema netulaba lwaki ayituuseewo ewaba mweyana netumanya lwaki naye wano wenyini di lwentuuka wano mu maaso ge ne mweyanjulira n'ebindeese byonna. Weebale nnyo ssebo, weebalire ddala. Nga bwe nkugambye ekifo kino kya butonzi. Omuntu aloota. Omuntu akola ki? Aloota. Ayolesebwa. N'aloota. Nga jjajja Mukasa mukola ki? Amuyita. Oba wannema, oba ani. Naye ng'ebiseera ebisinga abeera mu bubaka obweriraanya ennyanja, engeri gye kiri ku nnyanja. Bwe nagamba jjajja naloose nga ndi ku nnyanja naye nga omusajja ayambadde bw'ati ne bw'ati. Kati wano Mukasa ye kasi aliwo. Bonna weebali kaŋŋambe kuba kati wali awo kiragala wandawula. Naye asobola okuwa obubaka. N'ekiwanuka asobola okuwa obubaka. Naye obubaka bwakuwadde nga bwekuusa ku kintu ng'ennyanja okusinga. Era omanya nti bakuyita wa? Mukasa ku lukalu. Kati era n'abo ab'essese era nabo yenkola y'emu. Kati ekiwaawukanya olukalu takulaze nti olinnye lyato. Naye bw'aba alaga agenda essese akulaga ng'olinnye eki? Eryato. Nekikulaga nti akuyiseewa? Essese. Enjawulo eriwo. Birooto ki byenyinza okulabirako ne mmanya nti ndi lwentuuka okuleeta okwambaza jjajja Mukasa kuba ndabyewo abaleese ekkanzu, abaleese eggomesi enjeru ni era bye ensonga y'emu maama. Ebiseera ebisinga abantu baloota buloosi. N'alaba omukyala nga nnyambadde eggomesi. Oba n'alaba omukyala ng'empewo emufuuwa. Akugamba empewo enfuuwa. Ng'olaba weebase naye ng'oloota ekintu ekyo. Kati ate bw'ogumiikiriza n'ogamba empewo enfuuwa. Kati n'akomawo nti ng'ayambadde eggomesi kikulaga nti oli gwe waloota n'empewo emufuuwa oba ali bwereere akusabye eki? Gomesi. Kati oluusi ayinza okugireera mu kyeru ekyo naye nga yeesibye bulungi gomesi. Era omanya akusabye eki? Wano tetukola kintu nga omuntu takiroose. Nga tafunye bubaka. Buno butonzi. Naye ng'abantu bajja abatafunye bubaka bajja okunaaba. Kubanga omuntu ng'obwongo bwo nabwo eyo message Katonda gy'akuteekamu nti ngende naabeko nabo buba buki? Nabo buba bubaka. Buba buka bwa jjajjaawo. Era njagala okutegeeza. Tawulirangako omuntu agamba abadde nno ŋŋaanya ogenda era olaba ne bwenfunye ebizibu omutima gwabadde guganda. Jjajjaawo yabadde akugamba. Akulabudde. Okitegeera? Butonzi. Ekyo kyonnyini kyolowooza kati ng'otudde wano bubaka bwa jjajjaawo. Obubaka natutwala buli bwe tufuna nga twebase. Nedda nnyabo, nedda nnyabo. Ate waliwo n'eddoboozi, waliwo okumanya n'okutegeera. Okiwulidde? Kati nze wano bwendi, nze neebaka sifuna bubaka. Naye obubaka mbufuna wano nga kati oba muntu kufa, mutima ne guŋŋamba. Kitegeera? Obwo nabo bubaka. Wali tubadde mu byeru naye nga bw'olaba mu kamera yange wano waliwo kalaazi nnyingi nnyo, waliwo omukulu gwe babisse saagala kumusemberera nnyo, waliwo amafumu ag'enkula ey'enjawulo. Byonna njagala tumanye ddi omuntu lwatuuka ku guno omutendera era gano amafumu gategeeza ki? Ssaalongo taata wange kwatira awo. Okusooka tusooka okwebaza abatuuliriza nammwe ababaseesa amasimu gammwe ne munyiga mu by'obuwangwa n'ennono nga munoonya okumanya n'okutegeera. Omanyi mu Luganda mulimu okumanya n'okutegeera. Ate oli ayinza okumubuuza nti waaye okitegedde kye nkugambye? Nkimanyi. Kimpulidde. Nkimanyi naye takitegeera. Nayagala yongera okumunyonyola akikole ki? Akitegeere. Kati wano wetuzze we wa musajja mukulu Abaganda gwe bayimbira ettanda eyo bagenda wa Walumbe ettanda. Wano we wa musajja mukulu Kabaka Walumbe. Edda we twasomeranga mu kiraasi yali yakusatula kubaka kati ebintu bagenze babikyusa.
omwana bamusomesanga nti Walumbe, Nambi, Kayiikuuzi n'ekintu sitole y'abantu bana. Kaakati wano wa Walumbe bamubikkirawo, naye omuntu okubikka amakulu g'okubikka olubugo luno olubugo Omuganda aluyita kikunta. Kye kikunta kye twasooka okwebikka. Ate olubugo luno Omuganda mwaziika omuntu we. Olubugo luno Omuganda mwayabiza olumbe lw'omugenzi. Kubanga bw'ofa Omuganda akusiba ki? Ekifundikwa kibeera kyaluki? Kya lubugo. Olubugo luno lwa makulu nnyo era nandibadde ndowooza nga bwe tulina omuntu waffe Kabaka waffe gwe yatuwa. Mpulira nnyo ng'akubiriza abantu okusimba emiti, naye siwulirako ng'abakubiriza okusimba emituba. Era nsaba kino mu kiruubizo wa Katikkiro, nsaba bukisabe manjogedde bubi ansonyiwe. Akubirize abantu basimbe emituba kubanga luno olubugo Omuganda mwaziika omuki omuntu we. Ekintu ekyo ayongere nnyo okukirumiriza mu bantu. Abantu basimbe emiki emituba. Omutuba guno gwe guvaamu olubugo luno. Naye olubugo luno lukulu nnyo mu Buganda. Lwe lwajja abantu balinga beesiba nsujju. Bisujju bigundi biragalagala bwe bityo. Naye yabajja omutuba guno n'abajjamu olugoye. Lwe lugoye lw'Abaganda olwakola ki? Olwasooka. Senga buli nnyumba ya Muganda waliwo omutuba. Ogusimbibwa sigamba gino emituba egy'ebika, naye gino egisimbibwa okuliva olubugo olumukolerwako ensonga yonna. Ne tulaba nga tugula bukuzibu bwe bukoze eki? Buli lwe tufunye obuzibu. Kati olubugo luno balubikka emmandu eno ng'oli aloota abafu. Aloota banne nga bafudde era ne bakola ki? Ne bafa. Ng'alina emyoyo gyamukkirako emirungi n'emiki? N'emibi. Kati olubugo luno lwe lumu. Ate bwe twalula abaana baluteekawo. Olubugo luno Lubaale bwakulinnya alusaba. Oba ejjembe bwe lirinnya lisaba oluki? Olubugo olwo. Olubugo luno lukulu nnyo mu misambwa gyaffe oba mu myoyo gino gye tusinza. Nti naawe bw'ofirwa kitaawo bakuwa luki? Oba gwe omudidde mu bigere. Era walaba n'omutaka abataka bonna wano babadde babaziika. Kabaka yasiima nti abataka babaziike Mulaatiri embugo 10 mu ameka? 5. Babasimire fuuti 10 n'ameka? Naye embugo Kabaka gundi Katikkiro ayongere okusomesa abantu emigaso gyazo emigaso gy'omutuba. Kwe kuva olubugo oluziikibwa ffe Abaganda. Olubugo luno bwe tumaze amakulu gaalo oba mulutegedde oba mulufunye oba mulutegedde kwe luva oba mutegedde omugaso gwalwo simanyi. Naye nga ge makulu gaaki? Olubugo luno olwa Bulaaka luno balubikka omukulu ono. Kuba tuzaala abaana ba mirundi emeka mu Bulongo? Amaddugavu n'amaki? N'ameeru. Abaana abawala nga bawala bokka gabeera maddugavu, n'abalenzi bokka gaba maki? Meeru. Maddugavu. Maddugavu. Kati omukulu ono bamubikka olubugo luno ku lw'Obulongo. Ate olubugo luno era lwe lugabirizi olugabirira ng'ozze okumusala ogamba jjajja nnoonya bugabirizi, oleeta lubugo luliwa? Olwo. Olwa Bulaaka. Kubanga kwe kuva olugero lugamba nti enviiri enzirugavu gye zikolera enjeru. Zene bw'omala okubikka olwo n'osaba luno ne tuzzaako luno olweru, luno lwe lweru. N'ogamba nti nsaba Mukama wange enviiri zange enzirugavu zikolerere enjeru. Zikolerere enjeru, ngenda kutuuka mu kino ekyeru nga mmaze okweteekateeka. N'ogamba nti kale oyinza okuba ng'ogwa mu ggwanga ery'abacwezi olubugo luno nti ndeese ekyeru n'ekiddugavu lyeriiso kyekibissa wano. Osobole okulaba, oyinza okuba ng'olaba bulijjo awo olaba naye ng'olaba kumpi nga n'abalina ebirungi tebakola ki?
tebakulaba okitegedde ye taata kati ojja n'obikakabaka ono n'omusaba akuddiza ebiki amaaso go amaaso gange naaba balina ebirungi basobole okukola ki okundaba nange nsobole okubalaba kati wano eno ngozi bazeeta mu bacwezi era kibanga kyekimu kino kyenva okusomesaako aleeta engozi eno n'asaba okulererwa wano mu bwa nyondo kiwanuka kalya bugalula naye ono ye Ssaalongo wano mu bwa Mukasa oba mu bwa bacwezi ng'omubikka mu kkala zino wano mu bwa Ssewamala musoke mu kkala eno oba mu bwa Ndawula eya kyenvu kitegedde bulungi katudde ku mafumu gano effumu lino liba lya kinene ebizibu biyinza okuba nga bikutuulidde mu nnyumba effumu lino erikongola bwe luti lya kinene ani kinene nnyumba kinene nantawona kinene kyawanga bwe lityo litambulira mu misambu awe gyaki olireeta nebakusabirako bw'omala okulisabirako n'oliwandako kati ng'ono ow'obuwala ate talisimba abeeranga kati kwataako olabe kati okwata ku nze kati bw'oba omusimbira ye bamusimbira batya busimbizi nga bw'omulaamiriza naye abakazi bangi bafunye ebizibu balina amafumu maki mayumba omukazi tabeera na kibbo mu nkola ey'Abaganda ekibbo nti akiteekamu oba asabiramu bajjajjaabe ekibbo bakimuwa kibbo nakambe kuwaata ki mmere ekibbo kirina kuba kya mwami n'ensawo omukazi afuna ekibbo nga yafuuse lubuga oba nga alinyibbwako emizimu gy'abajjajjaabe naye naawe omukazi aliyo ng'olina ekibbo mbu kyalubaale baakikuwa ekyo ekigenda okussa obwanakiyombekedde kubanga n'oli omusawo yakikuwa n'akuteeramu n'akambe ate kati gwe okiteekamu ki sente omukazi aba na mukandala kati oyo munansonyiwa omukyalo ono si mukyala wange omukandala bagusiba wano mukandala gwe batunga wano sente z'omukazi zibeera muki mukandala mu kiwato muno atambula nazo buli zaafunye ng'asonse kayeeri guli omukandala ez'omusajja mu kikapu mu nsawo mukazi taba na nsawo eyo aba na muki mukandala era ebitundu bikubye abaana ab'obuwala abasawo bangi babakoledde ensawo ennyingi nnyo kituufu ne babawa embugo zino ne bagenda nazo mu nnyumba ne babawa ensumbi ne babawa gundi ez'ensaka n'omusanga mukazi wattu mulungi anyirya naye nga gasiina muki siina musajja ate ng'omusajja aba yamuwasa n'amutwala mu nnyumba kubanga gwe w'obuwala bw'okwata embugo zino zitwala mu nnyumba oba wasize emandwa ya walumbe oba eyakiwanuka gwe buli kyotwala nga kya musajja oba owasiza oba togenda kufuna musajja mulya mmere oba olina kubeera na baamiki baamyoyo kyovula ntuteekawo okuwongerera mu mbuga ez'enjawulo jjajjawo bw'akizwa nti aleeta embugo oleeta kino nga mubikka wano olumala okubikka nga gwe okwala ki ng'ekwata kkubo lyo ng'ogendera naye muleme kugamba nti lubaale yababonyaabonya ebyo biwatwala mu nnyumba bye bikubonyaabonya kubanga wagaana okubiwa nnyini waabyo n'obiteeka ewuwo n'obyefuula nti biki nti bibyo kyova olaba nti abalokole babijjawo babyokya bagamba abalokole bookya ebiki naye byebookya bituufu kubanga tosaanidde kuba nabyo biina bannyini bayo gye babiwongerera bwe bitwale bw'oliwo omusawo bw'akuzuulira ndi Mukasa yakubanja genda mu mbuga ya Mukasa omutwalire ebyo byakola ki byayagala kati bwe baba bagambye nti nze nkubanja ate byange bye nkubanja nakyo birekera ate lwaki bibeerera ewange bwe tokiraba nti balina kukuba awo wewali ensobi mu lubaale waffe ono ate lino effumu eririko ekikonde effumu lino eririko ekikonde lya musajja mukulu Kayiikuuzi muliraba bwe lyakula waliyo n'omuntu nga balaba kati bano abalaba emipiira biki alaba omupiira omuzannyi agenda okuteeba kuba munne ekikonde
anyiiga omwana muyina waka anyiiga mangu yera kikabiri yakoze eki ng'afunyiza dda bawongerera effumu lino omwana oyo nakkakkana obuki n'owongerera emusambwa guli ogwakayiikuuzi era nagwo gutambula n'embogo zino nga bw'ozirabye essatu olumyufu oluddugavu n'olweru olyabe bulungi oyinza n'okubeera ng'emirimu gikutte oleeta effumu lino n'osaba omusajja oyo nakkakkana obuki obusungu abaana baagaana n'abaana yagaana okukka bakugoba wano bakugoba wali bakugoba wano leeta effumu lino osabe kayiikuuzi ajja kuwa ezadde kakati bano abafunye ebikonde baagaana kuwongera obukulembeze babufune ate lino eryesimbye bwe riti kati lino effumu lino lye bayita mbatadde naye ligwa mu bitundu bingi ligenda mu bwa Sewamala Musoke mu bwa Mukasa kakati nga bano abalokole bambi basajja ba Katonda abanoonya amaanyi ngayagala asindike agira bwati bw'afuna omusawo amanyi amuwongereza effumu lino era bw'agaa nti mu linnya erya Yesu mwena ne mweyiwa emmando ya lumbe eryo bemugoberedde mwe mwenna abali awo muyina okuyiika kubanga muli abo enkula yaalyo yawongerera oyo omulokole ayagala okuwongerera afune amaanyi ago mufo ky'okusaddaaka abantu agende mu mbiri abasawo ekyo bakimanyi asobole okufuna mu linnya erya Yesu ng'akola atya ng'abayiwa lya Sewamala Musoke atambulira mu kkala 7 Walumbe olyabye bulungi munamawulire olirengedde abo abalokole abanoonya amaanyi osobola okubatuukako bagende mubasamize babawa amaanyi ago bagalina kubanga kala zino abantu bange abasinga zibabuzaabuza banyagala oddemu biro bansaba ekyeru ekiddugavu ekimyufu ekyakiragala kuba zikala ziringa 7 naye buli muntu anti bano bannaffe mubalaba abalokole ajja n'agenda ku kereziya oba bagiyita batya ey'abalokole ku kanisa ey'abalokole n'agaa nti mwoyo yanziseeko naye mwoyo oyo yabadde ayambadde bw'ati olw'okuba nti omulokole aba yayita mu nsonga zino era ono bw'amugamba nti mwoyo yanzikagane mu linnya erya Yesu Sewamala Musoke mukola ntya mwokya ye aba akitegera eri Musoke oyo aba ayagala olugoye luliwa oba Kiwanuka ayagala olugoye luliwa kubanga omwoyo oyo gwayita mwoyo amukkako amulaga bw'ayambadde ne bw'afaanana kati naffe wano fe tubuyita obubaka nti oba nasuze mu ttale oba nasuze kyaggwe kati mu ekyo ky'oboolose ky'oleeta wano bw'okubira oyo akuvuunulya oba ttanda nogaa ndoota omuntu bw'ati ne bw'ati nga yambadde bw'ekiti nga bagamba leeta ekyo obanga bw'ondaba bwe nti bwe nyambadde nogaa ndi walina kulose ng'oyambadde ekkanzu eno eya guliini olwaliro olunaku lwandawula yensonga lwaki abanyambadde ntya guliini oyo abeera bawonge ndawula yayambala bw'ati ono Musoke ono Kiwanuka yayambala atya ono Walumbe kati kisinzira mu kkala z'oba olabikibwamu mu bubaka nga weebase okifunye bulungi kitegerekese bulungi Saalongo ekyo kyoleeta kye bayita okuwongerera n'ogenda ettanda n'ogenda ekkungu n'ogenda ennyiize n'ogenda Walusi n'ojja e Bukasa bino buba bubaka bwo babeera toba na bulagule ebayita ebyobutonzi totuula mu ddiiro okulabula totuula mu ddiiro wabula bw'oba weebase kiri ekikulabikirwa kijja ne kikuwa obubaka obwo kati egyoba omuntu gwe weesiga n'omukubira akasimu naga nti bw'eba nkoko gitwale wajjajja Mukasa tinagiroose nga ngisuula ku ki oba naloose nga ndaba ndi ku kaato gende wajjajja wali Mukasa oguleyo akaato ogende ku nnyanja bakakole batya bakakuwongereze gwoba wakaloose ono abeerawo kukuluŋŋamya so sikutuma fe tuli wano tetutuma muntu kintu kyonna leeta ekyo kyeva owulira nga mu kusooka omukulu ono yambuuzizza naŋŋamba wano okolawo nga ne mugamba nti ndimuweereza kati essaawa zino ndimuweereza era nga gwe bozze
nkola ntya oweereza ndi mukuweereza muweereza teyeekanya kyonna ekiriza akikola atya akyaniriza n'akiweereza ne kiggwa weewaawo abatambudde naffe oba abakyatambula naffe nsuubira nti bannaye tuli mu kuyiga era wano bannaye wetutudde waliwo emirembe otulawo n'okkalira bulungi nnyo yagala kumanya no tuli mu mbuga yaani taata wange Saalongo wano wetuli mu mbuga waliwo embuga kumpi nga 8 oba 10 namba naye wajjajja Muwanga tuli wajjajja Muwanga oyo gwe musambwa gw'Abaganda Nansangwa era ogwo olubereberye era bajjajjaffe bayimanga oluyimba nti abawonga bawongerere Muwanga emirembe egirijja baliwongerera akoze eki abala ne Muwanga atambulira nga bwe nabagambye mu kusooka wali nga bwolaba bwozaala omwana tulina Muwanga Sebyoto Muwanga Buluuli Muwanga Akali Amaggwa Muwanga Kisinde Muwanga Wenseke naye ebyo byonna byowulira nkonyeeko giba mitendera ate nga nabyo birina ensozi zaabyo okitegedde naye buli kyonna kyolaba kiwangibwa mu nsi eno abeera Muwanga Muwanga oyo y'omu yenna nnyini ŋŋoma era muli abaga nti bazibagira kuzikuba nga za Muwanga jjajja Muwanga gwe musambwa gwaffe ogutugatta n'eddungu ku Kabaka Mukasa w'ennyanja era nti ffe lwakuba nti embuzi egenda evaawo kati yakubonga ab'olukalu eno weyabasanga munnamuga nti waye nkuyegezi kyakkubira enduulu kaakati ate oweeno olw'okuba oba otambudde mu nnyanja mulinga ennyanja egenze agamba nti eradde kati awe tasobola kuddamu ng'ava eno nti eradde agamba gayira kubanga emulese kati giri emyoyo gyeri girina Kabaka Mukasa egyeno egy'olukalu giba gya Muwanga na ddungu kyova olaba nti abantu abamu baloota nga bali kagaali bavuga kuliko ekikapu abala baloota embwa zibakola ki zibagoba okitegedde abalala nte zibatomera ebyolukalu owene yaloota ogudde mu nnyanja eggonya ekumira ng'omanya nti lubaale waawa yayita okitegedde bulungi kaakati ffene atuvunaanyizibwako aba Muwanga n'eddungu era ddungu ye kabaka w'olusozi buli we luli omuyizzi kitegedde bulungi gwalowooza ali eyo nga towongerera ddungu na Muwanga olabye oli wa lukalu kubanga be batufuga be bannannyini kubayunga ku Mukasa kubanga ono wassese era embuuza ndooza mugiwulidde ng'ekyuka eyaffe enkuyegezi kyakkubira enduulu eyo neeradde era abantu banoonya bali eyo mu basamize babalimba nti gwoliko maama Namirembe kyokka ng'ate yeesibye eri maama Namirembe musambwa gwa nnyanja si gwa lukalu era olya n'Abaganda ab'olukalu bamuyimbire Namirembe yasaabala obwato saabala be jjajja Mukasa w'ennyanja asaabala enkasi Namirembe yasaabala obwato Namirembe waawa ate era ekyafaayo ekiri ku b'olukalu be baabajja amaato eryato lyaba lukalu ekyo badde okimanyi eryato baali bajjira ali waggulu awo buzira nnumbu be baabajja eryato ne balinnya ennyanja eryato siryaba ku nnyanja eryato lyaba lukalu kyova olaba nti ab'olukalu baloota nnyo nga laba ali ku nnyanja atudde ku kaki ku kaato kubanga abano ab'olukalu bwe musingo oba bwe baakola kuki ku misambwa giri egy'ennyanja nga bw'olaba abacwezi abagwa mu Banyarwanda
Bakiga, Banyankole, Batoolo. Omukago gwabwe mu Baganda nkutu diba. Abaganda omukago gwabwe kubali duba lubugo. Abantu banoonya omukago lwaki? Olina omusanga ganti anze ni muchwezi sibika lubugo. Olina okulubika kubanga omukago gw'Abaganda bagutta ne bajjajja ababachwezi. Okifunye bulungi? Tegerekise bulungi Saalongo. Kati ebintu byawukana naye olyogera omusanga ganti fena tuli kyekimu. Empongere y'abachwezi tebera nga y'Abaganda. Ebifaanagana gwe bakusabye ekyanzi nze bansabye endeku. Gwe bakusabye enkoni nze bansabye omuggo. Nga guno omulala. Gwe tojjaba nti n'enkola yayo gye bandala. Ono yeesibye ekitambi nze neyambadde olubugo. Tetusobola kufaanagana. Bintu ebisobola kuba nti bikola bitya? Bifaanagana. Naye olw'okuba nti twagenda twezaalamu obukojja buba bukola butya? Bukubanja. Obukojja bujja bukulondoola. Bw'oyinza okubeera ngoga nti nze ate lwaki ndoota Abanyarwanda. Naye bajjajjaabo baazaalayo. Bwe tuba twogera tuga nti kusinzira mu mbu z'abajjajjaffe mwe nabukutira mwensinzidde okujja okuwongerera ekitambi kino wano. Oba okuleeta akatebe kano kwenkoze eki? Kubanga embu kiba kingi nnyo. Era teri wano ne bwaba Muganda nga afaanana ati okujjako bakabaka akyasobola okwogera bajjajjaabe emabega 10. Wano wokka kisobola okwogera bali abali mu lubu lw'Abalangira n'abaki n'Abambejja. Kubanga bo balina ebifo ebiteeketeeke. Bw'ogenda mu lubiri lwa Ssekabaka Jjuuko, ogenda mu lwa Ssuuna, ogenda mu lwani, bo basobola okusengeka ki? Ensonga. Naye ffe abalala basigadde tetukola tutya olw'okwawukana. So kati jjajja waffe omulungi tulaba ekifo kino kiriko ebibikiro bya mirundi ng'ebi. Ng'oggyeko oli ewalumbe bwesoose okuyiga waliwo wano awamaama ndaba alinga maama n'omwana. Mbadde nsaba omulalu wange omulungi oyo omunnyonnyole lwajja wano era na lwaki Walumbe abikiddwa kabuganza kaŋŋambe ne mukyala we n'omwana. Kati bamaama be batuzaala mwenna mukimanyi. Naye ate bannasayansi bo baatugamba ndi abakazi baava mu lubirizi lwaffe lwawa lwa kkono. Kaakati maama oyo abantu bangi bajja abakazi abo babanja abasajja okusinga abaana ab'obulenzi. Abaana ab'obulenzi abo baloota mu birooto byabwe nga beegasse n'abawala abatoototo oyo yabeera Namirembe. Maama Namirembe yabakumanya ng'olaba obuwala akakulumba mu kiru ebbeere ttutu oyo abeera ani? Maama Namirembe. Gwe bawongerere oyo abaloota ebirooto bwe bitalo aleeta olugoye ng'olwo olaba n'awongerera omwoyo ogwo ne gukkakkana. Ate waliyo n'abalala baloota nga bakazi bakadde be bamufuŋŋana. Waliyo n'omusajja omulala abeera nga omukazi bw'aba awangadde ewe oluzaalayo akaana kamu ng'oyo akola ki? Ng'agenda. Naye ajja n'aleeta engoye ez'enjawulo n'awongerera bamaama abo. Omwoyo ogwo ne gumuvaamu. Ate oluusi omwoyo ogwo guyinza okuba gwe gwakulembera mu nnyumba mwava. Kati olaba mu Buganda olwo kye bayita okusamira. Baasamiranga famire. Buli mu famire mulimu amaanyi agakkirangamu. Oyinza okwekanga ewaffe wakkirayo Muwanga ng'ate wamuwakkirayo Namalere. Ng'ate wano wakkirayo Lubowa ng'oli wakkirayo Nabuzaana. Okitegedde? Kati bwe kisinzira amaanyi ago emyoyo bwe gyagagabanyanga buli mu famire oba mu nnyumba. Okitegedde bulungi? Kye kisinzira okuleeta ekyo ky'oba oleese. Kubanga olugero lw'emyoyo egyo abantu bangi ero balaba bafuuka bannaddiini nnyo tebazannyibwako. Naye omwoyo nga gwakkira olugero lwa lugaanize bwe ndikutta ndikwata mulala. Kyova olaba nti gwe tosobola kuzaala mwana n'anfaanana. Alina kufaanana baawa. Beewamu oba afaananye maama wo oba afaananye kkojjaawo.
tasobola kufaanagana nze oli ne bw'aligamba n'adduka emisinde 8 ng'ewaabwe baasamira era bajja kuddamu bakole batya basamire kitegedde bulo kubanga abantu mubalabye gwe weebuuza lwaki abaana b'abaseeke bw'osanga batamidde ku kyalo ate nga yasoma wali edduwa n'osanga omwana w'omusumba nga yatamiira nga ye yeetunda kubanga baganye okuwongerera kulinga bw'olaba okuweerera omwana ku ssomero buli kiraasi ogenda omuweerera naye ng'ate gye yatandikira si gyagenda okuyita naye ng'otoba naye okumusomesa agenda abuuka kati okuwongerera ate naawe ayeeyise munaddiini munnange ekigambo jjajja temugereganya njagala nnyonnyole nga ntudde wano ku ntebe ya Muwanga kye bayita ebyobuwangwa n'ennono obuwangwa bufuuka butya ate ennono ekisooka nze bwe nzaala omwana mba ntandise ebyobuwangwa byange kati omwana bwe mmala okumuzaala ate nina okumuzuulira ennono tutambuza tutya bajjajjaffe gye tuzze tukola ki gye tuva ne mutwala ne muyigiza balima ebijja ne mutwala ne batuluddaawo lubaale n'amulinya ne mugamba nti kati n'abuuza lwaki ayogera eddoboozi ddene nti awo yatulibwako emyoyo giriwa egyabasooka okitegedde nze gwe tosobola kusikira wange ebyobuwangwa n'ennono bitandikira kuba n'abakyala obadde okimanyi wano waffe mu Buganda omwana ono bw'akula n'aweza emyaka 14 bano abakyala balina gye bamusindika era buli mukyala wa Buganda n'obunyolo ayina ennono oba ggwe walokoka sooka oggyeyo ennono Abaganda gye baakugamba n'ogenda ogikolera gye wagenda ku ttale ewa Nabisubi okitegedde Oluganda olutegedde waliwo nno abatagendayo oba tuwagendayo n'effe mu Buganda tukusuubira ogenda wayitirayo walokoka ate wagenda n'okola ennono n'oteekayo omusingi ogutandikirwako wano mwawulya paliamenti ng'ekaaye baagamba nti bano abasebbeeyi basalayo batya basajja ne baagala okufunya enki abayivu ng'abantu bagamba ebintu tetubikkiriza byali bya tetubijjewo abasajja bamema paliamenti basinga okukola okulwana nga muganda mutya abantu baganda okukola omusingi ogwo kati ebyo byonna bya buwangwa na nnono naye ebyekusika gyetandikira okitegedde nti omwana ow'obuwala yatukuumidde mu bantu abakyakuumye ennono ennungi bakazi omukazi ne bw'afiirwa bba akimanyi nti bw'omusajja bw'afa nina okukwata bino ebyaluzanyirangako ngene mbifugike kuki kitooke ne bw'aba mulokole ne buli musanga mulokole kibasooka omugamba nti omusajja yafudde sooka okole kino n'agenda n'akikola era aba tekikola bebabeerano nga batutawaanya lwaki omulokole ennyo ekyakimanyi okuziba omuzimu gwa bba bagamba nti bwobanga ogobadde ojjanjaba taatawo ng'oli mwana wa buwala simanyi kwata ekiwero okikanyuge ng'okubya emigongo neweebuuza bw'omulokole wakimanyi otya ekyo abantu babuuza lwaki ensi eyonoonese njagala kino okiwulire gwe otambuza wane waffe mu Buganda omuntu bwe yafanga esaati oba ekaazu ng'eno mwendi nga mwenfiiridde oba nafudde nga nveeri zijja wano bamukasa mpeereze omwana w'omujjwa omwana wa mwannyinaze alina okujja wano we nabadde ntudde n'akwata omulamola omulamola ogumanyi n'agamba nti kojja wange Ssenfuka Ssaalongo wafudde naye ng'ozze kuweereza obwakabaka bwa Mukasa njagala okkirize nkutwale muki mu nnyumba yo naye nga nze wano banzigyewo dda omubiri baagututte naye omuzimu gwali gukyasigadde wano kubanga kati gwe bw'ofiira wano wafudde ojja lusiiti kizibu omuzimu gwo nga tebagunonyeewo okuddayo eri gusigala gye gwagenze ateekawo omumuli oluwaanyi
n'agandi kojja Ssenfuka wafudde Ssaalongo naye walese n'abaana ate obadde oyina ne ku ssente n'emmotoka obadde okola ki olina naye kkiriza nkuzze mu nnyumba yo era bw'amala okujja eno ng'agenda waliwo we bakugalamiza mu nnyumba yo ng'ateeka olumuliwa omujjwa atandika olwo okukola emirimu gye egimuyisa omujjwa bw'amaliriza obudde babuwungeera ng'ajja akugjamu essaati eno muwafiiridde ng'agikanyuga waggulu ng'abikira amakulu g'okukanyuga essaati waggulu kuba kubikira nnyumba eyo so sigema nkuba ng'Abaganda bwe bababuzaabuza abikira ennyumba nti gwe yakuzimba yafudde nga gwe omukazi wakutedde kiri kyomusanyusa wakitako wakyevubise dda tosooka kuba mulanga lunakikola ki era bw'amaliriza obudde bugendera essaawa bweweeremu n'akuma ekyoto wakati mu luggya nga likitunudde mu meyini y'eki yannyinimu eyakoze eki n'alyoka atandika okukwata obadde oyina engatto n'agiteeka mu mmotoka n'agibiikira nti wafudde olusuku empale n'abikira olusuku olwo wafudde emwanyi n'abikira buli kimu ekikyo ayafudde lwaki abika emaali esigalo esobole okugagga kati nnyonnyola kino aleme kugenda nabyo kati bw'amalirizawo obadde n'ente naye asuulamu okiwulira bulungi kati wano ente bw'oba obadde oyinaawo egundi ente zikomawo bwe baba bakufulumya n'ente baba bazifulumya mu lugo lwazo bw'oba ofuluma mu nnyumba alina omulala bafulumya enki ente bagenda okuzika ng'ente ziri awo zirye butaala zitaayaaya wali ku kyoto niyakyesi kunnyonnyodde nti bw'oba obadde n'ente olwo olugero basudde yaluyimba bw'oba obadde n'ente omujju alina okulaga ne kusalibwako ente egi oludda lulamba bwe ruti baluteeka mu kyoto omwo abazze okukungubaga tebalulyako kino kisigadde kye balya eri enti sepiti y'obuugi ne bagiteekawa kati abaatuukanga mu budde obwo baayimanga nannyinimu n'asiimye waggulu waladde waliba emirembe ennyo nnyinimu akoze atya kubanga ku kyalo ekiriko abantu emitwalo 4 atuteeko omuntu ki okitegedde bwe baavanga mu ggumba eryo omukka ogwo entamu y'obuugi teyasigalangawo naye kati genda olayo ku bafu bonna obuugi bwetasigalayo okitegedde bulungi enkeera waalwo nga bagenda okukuziika ono yajjangayo omulamula omujjwa yajja omulamula nti kojja wafudde naye walese abaana n'ebyobugagga kati nkutwala mu ntaana ye yaki mu nnyumba ye y'olubeerera era bayimbanga oluyimba baga nti kabombo kati nga bolaafa abasyamu tuyimba la ilaha illallahu la ilaha illallah oba abakaluki tumwesinde ffenna bo bano Abaganda bayimbanga nti kabombo kaali ka mwana kabombo nange nkambadde akambadde abeera mufu okitegedde akabombo kaali kaki kamwana nange nkambadde bw'oba amalanga okuzika omufu baamutumanga Abaganda baatumanga omufu bakwata ku mulamula guno omujjwa gwe yaleese n'abikira ono Ssentamu n'amugaa nti Ssentamu Ssenfuka wafudde naye gamba Ssentamu mukazi we naye yafa ne mukwano gwe gundi bwe baagunywanga naye yakola ki naye yafa kwaba abazze okuziika bajjanga ne bakwata ku mulamula guno kwe kuva olugero olugamba nti gwe mulamula ogulamula abafuna abaki n'abalamu naye bameka bw'okyabiraba ebyo bw'ogenda okubikola baga nti bali mu byawongo kumbozaawo maali ereme kugenda kati baana b'abagagga bameka baana abagagga bonna bagenze buli omu maali bagitwala nze nina yajjajjange BMK nawulidde nti gundi ababanja akawumbi agenda kutwala balamu agenda kutwalako yani muziyita zaani zino ze musulamu eza bukalina apartment 10 n'ezi ku milioni 10 atwala apartment ya buwumbi na buwumbi meka
15 kati ng'olaba nga BMK yali mugagga ekyamugano kujja okuzikibwa waffe kiki ne bakuziika mulimbo emaali eyo ejagenda bwiti gwewo kubanga noliti yamanya kyeyali akoze eki kyeyali asitudde okitegedde bulungi nze nkugereza kuweewaffe oyo ye weewaffe atananyiga yafa amugamba nze Senfuka ne mutani wa Swaibu Kakande ndiwe namiryango egombola budde ekyalo kyabadazi amine ekyalo namiryango omuluka saba waali essaza Butambala kuba gye bazaala BMK taata we yadduka yavaayo bino n'agenda Empugwe kati olaba emaali ng'eyo nkugereza ku muntu omuweewaffe mu lujja emaali z'abagagga bwe zito bwe zigenze zifa n'abaana baabwe batubapa obubenje kubanga baganye okukomawo wa ekyabawa ssente buli famire muteekwa okubaamu omugagga omu nga mugagga ddala ng'ate oyo omugagga yalina okulabirira oba wafudde oba wazaazisizza omukazi ali alemeddeyo oba omwana bamugoba school fees kyekikuweesa ssente ezo era bw'ogaana gwe nga bakugjawo wabaawo omulala ayimuka okitegedde kubanga gwe oba ovudde ku mulamwa ng'ozimba makereziya ozimba kyaki bano baganda bwe tuyagala kubagira bw'otuuka abagagga abo gye babazaala amayumba bw'otuukayo oseka n'okuseka gakwasa naki kyova olaba nti basalawo babaziike mulimbo bafuna entondo nga bafudde nti abantu banajja baki banandaba batya nti banziika wano naye nkubiriza abagagga muddeyo muzimbe ewammwe omuntu wawana alina ettaka eddene ogamba otya ne bakuziika mulimbo olina obusobozi obugula ettaka eddene gwe nga bw'oli wano Katonda akuwadde ssene oluka mu ddaala lya BMK bakuziika batya mulimbo eyo eddaala ddala yali wakubiri mu Uganda mu nsi mu Uganda yaffe yonna mu ssente ne bakuziika neyatemudde atamanyi waabwe eyabbye n'ogamba nti abo banantolera salaamu kyembadde nkugamba nti ebintu bino bw'oba ofunye essente Katonda ng'akuyambye naawe sure baki banno ate ddayo olongoose ewuwo wano omugenzi Kaweesi yalaga abantu bagenda okumutuusaeyo nga yalongoose ewaabwe omusajja oyo namwagala nnyo era bwe nalaba lwakuba nti Katonda yali amututte yalaga abantu si yali awo ayina niye yaddeyo n'alongoose wabwe nababeera maki matiribona nammwe abagagga waddeeyo muddeyo mulongoose ewammwe bagenda kutuuka ekiseera ng'omwana oyo yeetaagisa agenda alime ku jjajja oyo nga yamuloosa nti mwana wange kondinimako obugagga oliba obufunye naye omunoonye mulimbo agenda kumufuna nga bamujjukira kati ngeza abasiraamu tebateekako siziga sementi ateeka ipande nojja kugenda osomeko onaamanya otya nti yono ekyo nakyo mukiteeberezeemu mu abantu abali eyo kubanga ffe ebiseera ebisinga tubanja obajjajja baffe nga wa mukaadi emabega gotalabako ajja omulimeko naye ng'olina wosobola okugenda ku kijja ewammwe ne bagamba nti yono naye kati gwe w'omulimbo nga bulina kubongerako tunaakumanya tutya nti yegwe ekintu ekyo mu kibale era kyobula ne bali bannaffe bannaddiini abakatuliki balina akagambo Yesu ke yabakolera kuba tibakamanyi nti okufa kwa kulikola ki oba wassa omukazi empeta omukazi muzzeeyo ewaabwe omuziike okufa ku baawule nga oli wa Bayibuli bwe yakola ki noono omwana asobola okukuuma obukojja bwe agende ebukojja bulimengako Jjajja Senfuka awoyogedde ensonga nti ffe guno omulembe tweyawudde bwe baziika maama waffe ewaffe baba bakutudde obukojjaabwo kiba kizibu nnyo ffe ogenda eri mulime kyo kinansikiriza okugenda ebukojja tekiriiwo okategedde
maama mumukirize bamuzeewa ewaabwe muddemu mugatte oluganda olwo nga terugwawo nti kubanga jjajja Ssenfuka nti maama wabanga yazaala abaana bataata banna ab'enjawulo tulina omukisa ffenna okusinkana eri twetegeere so nga ate bamuziise wano ewaffe be yazaala eri tebasobola kujja wano basi waabwe era tebasobola kweyabizaawo naye bwe mwesinkana eri obukojja bubeera bwe tebusobola kubaakola ki kubaawula ekyo nsaba bakiguze tokaayana maama mukkirize bw'oba mwana gw'oliwo bamuzeewa ewaabwe musobere nga musobola okugatta oluganda olwo amakulu nga mpunzika nti obukojja yebeera emmandwa ye eyawalumbe kyova olaba nti okujja okubikka omuntu oli gwe abatimbuzaako kikola kitya nenkireka emabega nti obanga ogenze ku basamize noga nti ndoota kkojja wange gwe naye buli muloota bubi nnyo akuguzeeza embugo tugende tubikka emmandwa yaani kyova olaba nti alidde eŋŋoma ey'obwakabaka afuna linnya lyawa lya nnyina kyekibeera ekika kye yemmandwa ya walumbe bananyiga bakojja bange batwala maama waffe naye kati awo okitegedde bulungi abo bakola ekikoze eki era genda ebukojja olime bakojja abo bo balima ebijja byabwe bagandi bakojja nze okubalima mundage gye mwanjala akulaga gye bakuzaala alina kubakojja kubakojja yagabaani nziza wano okumala ebibamba nange mumaleko ebiki ebizibu bakojja nze nkola nesifuna bakojja nze gubasiba makomera bakojja nze nfuna emali n'okwata enkumbi n'olima bw'omala okulima ebijja ebyo ng'ofuna akaddo bakayita kakawunyira omuganda kayita akatta ddogo ng'onaaba bw'ovaayo ng'oyira mu lujja wabawo kojja ategeere no nakusuuliramu ssente olwo bakoze batya bakutadde ogenda ogaggawale okifunye bulungi kitegerekese bulungi nnyo Ssaalongo olina ekirala kyombuuza waliwo abaana ba mirundi ebiri awo be balongo be bayita abawunde abatonde abalongo manyi abalongo tulina mu bika bingi tulina abazaale abatonde n'abawunde kati ngera bulala tuli wano mu lubaale tulinamu ebika bimeka tulinamu abalubaale n'abaganga abaganga be babalaguzi bw'ogenda kati nga bwezzo namala kulinyisa jjajjaawe n'akola atya n'alyoka akkebera kati bali abo abalongo batonde okitegedde be balongo betusaba okukakkanya ku bana abaffe abazaale be balongo bojja nonnyonnyola era bagendako engoye buli kika kyoba olwose babantu bangi muliyo nga mulota muzze ku ssomero naye nga tumanyi lwaki ndoota nzira kuki ku ssomero ng'ate oluusi baba bakujereze omuntu okuloota kati omaze emyaka emeka nga tuli ku ssomero oba kati waba n'oloota ng'oyambadde akayunifoomu kaliko wayambalanga mu buto pulayimale nga yakubiri yakusatu oyo omuntu aloota bw'atyo ngazze emabega bw'atyo kitegeeza nti bukyanga okula okutuuka awo amagezi go gaba gafaanagana n'omwana oli tamanyi mmere gy'anaalya okumuwa ogenda ku ssomero amala kumuwaza akulya otegedde buli kimu okakamuki kati ye muntu aloota ebintu module baba mujerega oba olina okuddayo weenoonya yalina okujja n'abikaawo n'oluusi oyinza okubeera ate nga baakuloga kati ng'oli yakuloga nti buli kyokola kyonna kibeere nga kya mwana muto eddagala baliteeka ku mayiti ya mwana eyafa nga tayogedde buli kyokola balabe ngaokola kyakito okategedde akantu ako kategerekese bulungi waliwo n'omulala nga muloge n'osanga mukazi mukulu ng'oli gwolaba oli mutunuulire nga bwolaba oyo ataddemu egono naye nga omuntu eyandibadde obanga bw'aba amusaba ssente nga mbuuza ogenda zikola muki tugamba baba bamuloga nga mulabanga omwana omuto bambi
okitegedde gwe mukadde mutaano obwagazaaki bamuloga empewo ekimubanja ekimuze emabega otizo bagamba nti bamuloga nsabafu tebatuloga naye nga gweka empewo yakutulako kulabanga mwana muto ekintu ng'ekyo kyekireeta abantu okutambula abantu balowooza nti ddiini bagikoze eki bagivuddemu eyandibadde amuwayo yaba kumujerega kati gwe sene zikola zikola muki kuzaakazaaki ne bwaba balo ng'akubuza nzikuwogera zikola omukazi omwagazaaki emmere nagireese enva nazireese amalala sinduyagala zaaki mama oliyobuza munyala kufumbirwa agamba okufumba obwagazaaki okategedde kategedde wange omulungi nkwebaza naye gye tuvudde okuba nga tutambudde ffenna mu mbuga ez'enjawulo wetuuse wano oyinza okwebuuza nti ate batunda byamasannyalaze ng'ate bagenze mu byannono nedda yosi byamasannyalaze nti byamasannyalaze waba nayo mbuga olabawo obusumbi olabawo balubu olabawo switch zona zirina amakulu gaazo naye munzikirize ndeke nze kwetuminkiza newankubadde nyinza okuba nga mbemanyiiko nkwasa akamansukira jjajja waffe Ssaalongo Ssenfuka ayongere okutubuulira lwaki eno embuga ate ya balubu walibadde osuubira nti balubu by'abazungu kubanga ffe waffe edda tetwabanga na balubu naye ate lwaki waliwo balubu jjajja omulabi wange ayinza okwebuuza nti balubu yo ne switch bijja bitya mu nnono Kiwanuka ye Ssaalongo abaganda bamuyimbira n'olimba nti Naalongo bamutomberawa mu kookoowe jjajjaffe yalina nnyini kookoowe eryo Kiwanuka gwe musambu omuganda mwawongerera endiga abanaffe bali abacwezi bagiyita entaama endiga eyo bagiwongerera awo naye omuntu asobola okubeera nga yeebaka ye nga buli lwebaka aloota alaba oli amutwalako oba yeevaamu ng'adda wali yennyini ng'omuntu ng'alaba ekifaananyi kivudde mu ye ne kidda wali ebbali oba nga yeebase n'aloota ng'alaba oli amuggyako ajjako ki swiki kati baleeta ebintu ebyo olw'okubaka obutawaanya omukulu oyo najja kubanga aba yalabye swiki zibeera za bintu modula eno fano mu Buganda swiki ate tunagiteekesaako ki era eba byamasannyalaze najja ne tumusabira wano omwoyo ogwo ogubadde gwagala okumuggyako akabaati ne gukola gutya ne guvaawo oyo omulala ayinza okuba nga yeebwebaka aloota awulira bidongo kwe kuleeta emizindaalo nga gino waliwo n'aloota ng'ali ku TV naye nga TV kuba zino zayatiseemu zizinene sayidi nga TV ebuli waba agenda ogitulako bw'ati amasannyalaze gagenda oba gavaako oba egaana nga ye buli wagenda ogakanda beni bwagenda wa neighbor amasannyalaze gagenda oba gakola gatya egaana aleeta ebintu nga bino n'abiwongererawa ate n'omulala ayinza okubeerawo ng'omutwe kanzijeko ndowooza omutwe gwawe mubi nnyo temujja ggula nga gumulumira wano na wano oba gumulumira wano oba wano oba gumulumira wa gubayita omutwe ogubobba guno gubayita ogwa kinsimbye ayinza okuleeta waya zino n'ateekako n'ensumbi ezo ensumbi nga zino ensumbi eno mugiraba bulungi eba ya mimwa esatu egatta mu bwamusoke mu bwakiwanuka n'obwamukasa n'aleeta n'amazzi g'oluzzi n'awongera wano era naye nakkakkana n'abeera nga ekibadde kimutawaanya kikoze eki kigenze waliwo aloota ng'ente zimutomera naye ng'ente gy'aloota eyo myufu asobola okujja wajjajja Kiwanuka wano ne yeegayirira n'amutaasa ye taleeta waya yeegayirira n'amukola ki n'amutaasa naye nga bwolaba bannaffe bali aba Bayibuli balina akayimba ke bayimba nti engalo ensa ziwoomerwa nnyinizo kitegeeza bw'oba ozzenga wano tojja ngalo nsa
kubanga feno mu nnono tulina kye tuyita akabbo ka muwala. Kagenda ketise kana kudanga ketise. Bw'oba tolina ssente keera ku luzzi oleete amazzi ag'oluzzi omuyiiremu mu nsumbi ze zino. Kubanga bannaffe bano aba Bayibuli balina olugero baaga nti omusajja anaalyanga ku ki? Naawe keera ku luzzi olye ku ntuuyo ze gy'omuyiire omuganda jjajja kyensobodde. Ndeesa amalombe tegaba mazzi. Amalombe gano ag'oluzzi olugabula ekitundu kino bwe kiti ne bwe kiti. Naye nga bw'ogabula ekitundu oluzzi luno naye nze alimu atakola ki? Atagabirirwa. Noonya bugabirizi. N'awongerera mu nsumbi ezo era n'akwata liri. Ayinza okuddibwamu oba okulagirwa. Kubanga okuddibwamu gye kuli oba okulagirwa. Kubanga bw'oba wazzeeyo n'owebaka n'addamu n'akulabikira. Naga nti genda waba mweyana. Wadde wazze gye ndi naye bamweyana yakola ki? Yakutawaanya sinze. Nze mbadde mutume. Ajajja waliwo ebiseyimu omuntu wafuna katugeze nga wuli amasanyaze mu mubiri obanga omu alota laddu obanga byakola byekusa ku laddu naye era wano kyekifo ekituufu alina okujja. Ayinza okuba nga alota laddu naye ng'ekitundu kyemukubiramu si kyekino. Ng'oluusi alota laddu nga laba ali waggulu ku lusozi. Eno bino ebitundu biba bya kizinga. Ate ensozi waliwo gye bayita ebuwanuka Kakiri road kwamini kule Kakiri. Otuukawo nga ku polisi n'oddeeyo. Waliyo embuga ya mukama waffe ono. Olwo lubeera olusozi ate gy'otwalanga bino. Waliwo okubeera awo ng'alota amasannyalaze bwe nga bwogera nti gamukuba. Ate eyo ensonga ebeera ya musisi. N'atuulaawo tebeera ya kiwanuka. N'alota nga amasannyalaze ago. Awuli oba bw'atuula ewantu avaawo ng'asanyaladde. Oyo ate aba musisi. Musisi oyo bamuwongerera effumu liringa lyabamweyana libeera bwe riti. Libeera akamu katunudde waggulu nga kala kasonze wansi. Ayambala ekkanzu enjeru. Bamuleetera ensumbi ng'eyo. Naye alya. Toyinza kumbuuza nti musisi alya ki? Abalangira abasinga balya ennyama, balya enkoko, balya amatooke, balira ddala bulungi mu bufunze balya bulungi. Tojja kujja ng'ozunga ne muwogo wa katogo. Oyo katogo ka bacwezi. Abacwezi be baleeta emmere ya muwogo. Otyo anti abacwezi abagwa mu bacwezi be baleeta kuno emmere ya muwogo. Muwogo si wa Baganda. Muwogo wa baki? Era ky'ovalaba omucwezi omutuufu bw'omusanga afumbye emmere ateekamu obumonde, ateekamu muwogo, ateekamu amatooke, ateekamu lumonde, mubaamu emmere yonna. N'ateekamu ebijanjaalo, n'ateekamu nakati, kwegamba ye enva zo n'avuluga nki? N'afumba emmere abaana ne bakola ki? Naye ate Omuganda ye agenda akola ki? Ateekateeka n'ayawula. Kyekyenjawulo ekiri ku baki? Kale ndowooza omulabi wange omulungi eno ensonga nawo otegedde bulungi. Mbasaba muneegatteko tubatwale mu kifo ekirala eky'abacwezi obwedda babuga ku bacwezi kati abacwezi bo nabo tebatuuse mu bano simanyi ndi wa muzigo simanyi ndi wa mata simanyi ndi wa busa bwe tugenda weewammwe nkwebaza okubanga okyatambula nange mukadde kano era nga okyayiga nganze bwenjiga weebale nnyo weebale ddala tugoberere paka gye tugenda. Kale mulabi wange omulungi nkyakwebaza okubanga otambula naffe era nga tukyayiga tukyali wano Lusiiti ebusaabala mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaddondo nga batugambye oba nga bw'okimanyi olinnya mu paaka oba mpya oba nkadde n'ogamba ogenda Busaabala otuuka ebusaabala ebisigadde ojja kubanga gwe kasoobuuza mu embuga ya Mukasa e Lusiiti ojja kubanga otuuka bulungi naye munzikirize enana jjajja waffe ayongere okutulambulira kino ekifo wetutuuse ffe abacwezi olaba n'ennyambala ekyuseemukko olaba eringa amakanzu meereere newe tuuse wano mumejja omulaba nti
ng'ogyeko ekikooyi ekibadde kimyufu kakyusiza n'akyusaamu ennyambala. Abasajja Baganda bw'otuuka wano ennyambala ekyukamukko naye ate ey'Omuganda asigala mu kkanzu ye, naye ebyo sijja kwogera okusukako awo, jjajja nkuddiza akamansukira. Abatuuliriza obutaama nabo era abagoberezi b'abannaffe bano eya Nakayima Naalongo. Oyinza okulowooza lwaki si ya ssubi. Omuntu tayinza kukyalira okumala ebbanga eryo lyonna n'obeera ng'okyayagala bamukolereza asiriire mu nnyumba omwo. Kale ab'embuga yabassaako obubaka ne bamuzimbira ennyumba eno nga bwe mugiraba. Ennyumba eno twagizimbye amasengere. Essengere liba jjinja liba nga lwazi. Naye amakulu g'essengere kwe kusengeka enki ensonga. Era abamu bakuba nti muzeeyi pulezidenti waffe Museveni agenza akyusa, abantu bagenza bafuna ku ssente batandika okusimentinga ebiki ebijja. Naye bwe mwagenda ku malalo gaffe eyo mwasangako amayinja agalinga olwaziyazi ago. Era naawe buba gwe gwentunuulidde omwana ow'obuwala oba gwe ow'obulenzi buba ozimba ennyumba yo Katonda ng'akuwadde ku ssente oba bajjajjaawo bakukulembedde oteekangamu essengere erinaasengekanga enki ensonga. Naye kati olaba ennyumba olwana nnyo ozimba ennyumba n'ogimalamu emyaka egi n'ogisinga mu bbanga, but ennyumba eteyinaako agisengeka. Naye bajjajjaffe bali n'omuntu bwe yafanga baateekangawo eki. Kati omwoyo gino egya Nakayima gyazza amaanyi n'obuyinza abantu baddemu bazimbe nga buli nnyumba gy'ozimba ne bwetaba ng'eno oba ozimbye ekiyungu ofunayo essengere n'oliteeka ku ki ku nnyumba yo litandika ne bwe libeera wansi musingi ne bw'obeera eno gy'ogenda okusulamu teekamu eki wadde limu naye erinaasengekanga enki ebizibu ne bidda ebbali ebirungi ne biyingira ennyumba. Ennyumba eno baagizimbye amasengere. Kale nga tuli wano wa Nakayima gwe yali eyo ng'omugongo gukuluma munnaffe omucwezi kano akatebe kabeera ka magulu 3 kano naye gwali eyo omucwezi ke kakutawaanya n'olumwa omugongo gukuluma n'ogusala bikonde buli kiseera. Naye gy'okulidde eyo obadde olaba akantu kano nga bajjajjaawo bakalina nga bamala n'okamenti nga balina ekintu kino ekyanzi. Naye gwe bw'omaze okutegera n'owefuula asomye oga nti ebyali byadda, naye omugongo gukuluma amagulu gakuluma. Abaana bawala bozadde bagenda mu nsonga mu mbuto mubakola ki oganye ebintu nga bino okuwongera abacwezi olw'okuba bamu obutuuliro bwabwe nabo baasalawo batuule mwani oba muggwe. Kale ebintu ebyo babiwongerera Nakayima gw'abadde adaaga embeera eyo neggwawo. Kati oyinza okubeera eyo nga bweweebaka olwota omuntu ono abasinga mwenna mumanyi mumusanga mu ekereziya. Okulota Mirembe Mali ono wane waffe mu Buganda oba mu Bunyoro oba olose Nakayima. Era abantu bangi osanga nga oluusi musiraamu ate ng'aloota by'Abakatuliki. Okitegedde? Oluusi oyinza okubeera awo ng'oloota ono omukyala akugamba ebizibu bikususse naye ng'agamba kwata olaba omusaalaba guno. Omusaalaba guno bagusabisa n'abagusabisa bakwale baguvunula nnyo baki makulu gaago. Naye akugamba nti Mirembe Maria ajjudde enneema omukama ali naawe waweebwa omukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaaye yaweebwa omukisa. Maaliya omutuukirivu nina Katonda osabire ffe abaki. Akantu kano Abakatuliki bakasaba emirundi 50. Kalaba bulungi wano okuva wano lino 10 wano otekawo ebikola na lino 10 wano otekawo ebikola na lino 10 agameka wano ozaawo ebikola
nalino 10 wanotekawo ebikola nalino 10 ne 5 mumeka bakulagira okusaba akantu kano nga weewombeese omala kwewombeeka so si kubeera nga bw'oli muki y'omukyalo ono ebibye ayagala bya mirembe so singa bano bola bwalokole nga bwe tuzala nakayima lwampaka ojja kumpa kamunye nkulagira toyinza kulagira mwoyo gukuwe kamunye katonda tebamulagira malayika ze yakola ki biyita mu kuteesa nga bwe tuli wano kati gw'obadde ng'oloota oba oli musiraamu oba oloota oli mu katuliki oba oli wa ddiini ki akantu kano kasome kalina amakulu gaki kusabira gwe omwonoonyi olaba era waliira akugambye nti nga bwe tusonyiwa abatukola ebiki naffe otusonyiwe n'akugamba nti tontwala mu kkemebwa naye atenda okulamu buki oba olina ekikutawaanya watukira okukolokera muki kati Mirembe Maria ono fe tumanyi nti yakkiramu Nakayima buli lwolotanga omukyalo Nakayima baakulaze so sigenda mu kereziya nga gwe bwokola ki ate era sikugaana kugenda kusaba kubanga eddiini gwe mukago gwaffe ogw'Abaganda era bano bajjajjaffe ab'olubereberye bakkiriza eddiini ekole ki ogwo omukago tegukyaddamu kuvaawo bw'oba oli musiraamu genda osaale bw'oba oli mukatuliki genda okole ki osome naye tuukiriza kino Yesu kiyakola ki Yesu yagamba nti ebyakalisaali byakalisaali n'ebyakatonda byaki kalisaali muwe ebibye kati gwe nga bw'oludano kalisaali bw'aba ayagala amata gakole ki kubanga bayibuli yemu yeekugamba nti omuntu yenna mu nnyumba emu tekwa okubaamu ebikompe ebikompe waffe mu Buganda ne gundi yiri ndozo girabi ekikompe kirina okuba muki naye gwe ate yasoma ebayibuli n'ogivunula bw'osanga nina ekikompe nga nina ekyanzi ng'ogamba nina ebyaki ebintu bino muleme kubisoma kifuula ki so nga mu buwandiike gyebiri ne bye tukoze ebyaffe bikola ki osanga omubuulizi ng'aganya okugenda okusomera omuntu abadde ayina essabo okumusabira nga yafudde omusamize okitegedde nti oyo wa sitaani omusiriku oba omusiraamu aganya okumusaalira oyo abadde musamize naye muntu munne ebayibuli oba ekkulani tekukkiriza kusabira muntu afudde amini kumusalira musango kakati abacwezi bakola akantu nga kano okalaba endiiro eno kibeera ekibbo kye ate kyekibeera ekibbo kyekimu bwagoya akalo mwateeka ayiwamu lwati obuwunga n'apakiramu akaki n'asaanikirako abantu balina ebyama byabwe bingi okitegedde n'ateeka wano ku mmeeza n'alinda omwami we lwanajja oba azze anyweddemu n'ateeka wali ekiva kye kyagenda okukoza omwami n'akoza ng'atwalawa mu lubuto naye n'osanga omuntu omukulu tugeze kati nga ono munaawe tuli naye wano nga mbu olubuto awulyamu ebintu bikaaba omulubuto lumugulumba emmere gy'abaalya abaalya mmere ŋŋonvu naye bw'ageza n'alya akaloka ne bikugulumba biwulya bigulumba biggwawo gwoba okyanoonya ddagala baggweranga akalo kano n'osuna n'otwala ng'olubuto lugulumba terulidda n'obeerawo otudde mu banno olubuto lujja lutandika okuyimba gwe goya akalo teeka mu kantu nga kano teeka wali weeteeketeeke tandika okulya ogenda kakasa nti kagenda kujjanjaba naye ng'emmere ogisinzidde mu kantu nga kano okitegedde kati wano we wannakayima ene waffe mu butonzi omuntu ajja ddi wano
Nakayima abakulosezza namba abasinga kati abajja eno aloota oyo ng'alaba alinnya ennyonyi olabye ndowooza amadaala omulala n'aloota ng'alaba yagenda bweru oba ng'ayambadde by'abagole ali mu kadaali oba musajja awasa Nakayima abakoze eki oba oli mu nte ng'otadde eno omuggo olaba oliwunda Nakayima akoze atya naye wa Nakayima wano bagemulawo mata muzigo ntungo bulo muwemba ne muno bateekamu ssente wandibadde ombuuza nti Nakayima wandibadde omuwa ssente mmeka obutereevu lwakuba nti ensi tuli baavu Nakayima bandibadde bamuwa bw'otamuwa 9,900 omuwa 9,900 z'ensozi ezo z'aba yalinnya oba ezo tozifunye leeta akenda mu 900 omaleyo ensozi zeyakola ki era omuwe sente ezo leeta za koyini ezente kubanga bo bacwezi n'omugandi jjajja ndeese ente zino mu bungi bwazo kubanga gwowa amagana naye nze aganga amagana ngaleetedde muki mu nsawo si mu nte ngaleetedde muki naye mukama wange ndi bubi amagana agaddala ag'ente genaakamamu sigakola ki naye ntaddeyo omusingo guno njagala ngenda okudda nga nange nina amaki ng'oyiwa mu ndiiro ye okitegedde ng'oteeka mu ndiiro ye ng'olekaawo ndowooza mwebafe omulungi eno ensonga nayo bw'oba yagala ebisingawo jangu weetuukire yeetuukidde Kenya matabangufu kibaga tuyimalayo byonna byonna kiri waffe Ssenfuka aleme kuba na mulimu kubanga ekyumbeeza wano kusomesa gwe ffe tukujabuliramu kusiga kifaananyi okusinza kubaka bw'oba ofuna so gwe jangu weggwe ennyalwe obuuze buli kyoyagala kyonna ekibuli ku mutima mulabi wange nkyakwebaza okubanga tukyatambula tutambudde mu mbuga ez'enjawulo era nga tuli bantu tuli mu nnyumba eya maama Nabinene ne bannakazadde bonna era mu kaseera kano tulina maama omu ku balabira ekifo kino n'okusobola okulaba nga batusomesa n'okutumanyisa ebikwata ku kifo kino. Ekifo kino kirimu ebisenge ebyenjawulo era maama byagenda okuba nga tunyonyola nkyatambula ne mu mbejja Bikobera Farida ne ttiimu yange yonna okusobola okulaba nga tubatuusaako enteekateeka y'olunaku olwaleero. Maama musaba olamuseeko atulaba era mubuulire amannya go nawa bwe tuli mu kaseera kano. Nsanyusa okulabako ssebo. Amannya gange nze Nanfuka Safiina neddirangeye. Ntudde mu kifo kino bwe bayita Lusiiti ku Mutala Lusiiti ewa Mukasa kwentudde mu nnyumba mwentudde nange mwempeerereza bamaama bannaalongo, maama Nnaalongo omukulu ne maama Nabinene ne bamaama bonna abamuddiridde mwensinzidde n'entuula okuweereza abantu bonna ensi yonna amawanga gonna kuba nakkaatirizibwa mu misambwa seereetamu nzekka ti nze neereeta ne neetuuza wano wabula bajjajja bange be bannonda era ne bandeeta era ne bantuuza wano wennyini wentudde era ne bampa n'ekyambalo kyendimu kwegamba ne byonna bye mulaba byendiko omwaliiro guno gwendiko bamaama bannaalongo maama Nabinene nga bali wamu ne maama Nyabingi.
Maama, ebiseera bisinga abantu okujja mu bifo bino abamu bafuna okufuna obubaka, abamu aba ayita buyisi n'agamba kankyameko ngene eyanjule ngene mbabuuzeeko mbuze ku bakulu. Mu nnyumba eno ddi lwenzijjamu olw'okuba yabida ku bamaama bakyala bokka be bakyamawo oba n'abaami n'abaana, mitendera ki gisobozesa okuba nga nzija mu kifo kino? Kati ennyumba eno kisinziira kuba kati nze yennyini atudde wano obubaka bwe bwakola ki bwe bwandeeta, naye nga mbufunye n'emabega emyaka egyawera ne10 naye nga simanyi wawe ndituula n'abamaama bano. Kati najja muno era najja ng'omukyala azze nti nze mu nsonga za bujjajja. Kati bwe ntuuse muno era bamaama ne bannonda naye bagenda okunyingiza wano nga nkimanyiiko. Nabufuna dda ne busirika. Nabufuna dda mu myaka egyetoolodde kuba ntambudde naye nga ntambula n'obubaka obwo paka ate lwe bampa obubaka obuntuusa wano nga simanyi nti wano wengenda kuba n'ennyumba saagisangawo. Era ennyumba bagizimbye wendi nga mpeereza mu mbuga muno oba mu lubiri muno. Kati kisinziira oyinza okufuna obubaka ng'era ennyumba eno ekuyita. Ate kati batandise abantu okujja nti nalabye ndi mu nnyumba enneetooloovu. Naye oli n'atuuka ano n'agamba ate oli n'atuuka n'agamba jjajja nakulabye yeggwe wennyini gwe nasanze konze era wuuno nsanze nambuulira ensonga ye era wano we tusinziira we ntudde ne tusaba. Kati n'ekirala ennyumba tegoba muntu yenna kuba ennyumba yansi yonna egenda kuŋŋaanya n'amawanga kababe bazungu nze byonna babindaga mu bubaka era byonna mbirinze buli kuba ntambulira muki mu mitendera era mu bubaka. Kati nze buli ekijja bwe kituuka ne mmanya ne ŋŋamba jjajja wange yanzibira ku bibuuzo egamba kati ebyengeri eyo. Naye ng'ennyumba tegoba muntu yenna, abaami, abakyala, abaana, abalema, bonna omuntu yenna ekiti kye mwatambulira bw'oba otuuse oba mu lubiri muno gwe wennyini naawe osobola ofuna ekirowoozo n'ogamba ennyumba eno eri wano kantuukeko mu nnyumba eno ndabe ki ekikola ki ekirimu era si kugoba oba tebakugoba. Ne bamaama bano bennyini tebakugoba era bakwaniriza. Kaakati ne tubeera mu nnyumba muno nga tulinamu bamaama n'ebisenge byabwe. Kati ekyo ekisenge awo olaba kati tuyitawo kwambaza we twambaliza bamaama osobola okufuna obubaka nga maama akuyita omwambaze era n'olugoye n'alukulaga kuba maama ono okusinga atambulira mu kiddugavu n'ekyeru. Bw'aba akulaze ekyo lwe lugoye lwojja nalwo oba kkala endala ne mu kyeru wano bw'ati asobola okikulaga. Maama ki oyo atambulira mu kiddugavu ne mu kyeru? Maama Nabinene. Maama Nabinene era oli bw'alaba nti kiddugavu na kyeru ng'amanya nti oyo maama Nabinene. Naye kati wano tulinamu ebiti bibiri, waliwo awo mu kabira awo nawe asobola okuyitirawo, na wano mu nnyumba asobola okuyitira kuba kati wano lyekkuŋŋaaniro we bakoze eki we bakuŋŋaanidde oba we bakuŋŋaanira. Akati ne tubeerawo ekisenge kiri ky'abaana abatonde be tuyita abatonde yali ab'ensozi. Kati omwo mwe bakuŋŋaanira era bajja mbalaba n'olaba omwana nga muntu era kati nga ggwe bwozze wano ne bajja ne bayingira oba ne batuuka wendi ne batuula ne ku mubiri okiraba.
n'obalaba mu bubaka nga bantu baana bazze ne bajja ne batuula ku mbiri oba ne babeera wano ne bazannya kwegamba ebyengeri eyo naye ngaera nsinga kubalabira mu kiti bwe kiti bwe bati era mu kiti ky'abaana kati ekyo nakyo ne kibeeraawo kati ne tuddamu ekyo ekisenge kyekikuŋŋaanirwamu ebyokunywa omulamba ogw'Abanyarwanda Abanyankole amalwa egataata bulamu ne bamaama era maama nabinene n'amazzi ago era ganywebwa omuntu yenna abayingidde wano osobola okumusibira olwendo lw'amazzi nendukuwa n'anywa kubanga omwenge oyinza okugamba era omwenge tetugugabaamu gwaba maama ne taata naye amazzi omuntu yenna anywa amazzi kati kino ekisenge kyekyange ngera nange bamaama kyebanumbe naye nga mumusinzira nti maama Nambi era ekitundu ekyo kyekyanyingiza mu nyumba ekyolubereberye nti maama Nambi nekintu. So mikolo ki omuntu abazze wano nga katugezi yafunye obubaka ng'omuyita butereevu wano bintu ki byateekeddwa okujja nabyo okusobola okutuukiriza emikolo egikolwa mu nnyumba eyo? Kisinziira jjajjaawo yakulambisa atya. Ayinza okugamba nti enjagalo gye njagala kunyambaza kuba kati muno mwambalizibwa abakyala n'abaana ng'ayagala gomasinga eyo towe mufuuwa nga tekisinzidde oba mu makaago oba gwe wennyini jjajjaawo mu bamaama yinza okuba maamawo akulaza obubaka naye nga abukulagidde mu maamawo akuzaala ng'akulagidde mu maamawo akuzaala nti mpewe mufuuwa ayagala kwambala asobole okuggumira asobole okulera abaana kuba kati kyekitundu wano kitulimu nti bamaama kati era nga boolaba nti bwentudde wano nyambadde nzigumidde kubanga nayambala okuva munda ekikooyi peti gomasi ekyesibizibwa. Maama omuntu asobola okufuna obubaka nga bugenda kumusuza muno neyeebaka muno oba tekikkirizibwa ojja buzzi n'okulemeko n'okufuluma n'ogenda? Kati kisinziira era ku bubaka bwoba wafunye nti obubaka bukukkiriza okujja okukola omukolo gwe bakulaze. Kati oluusi bw'oba omaliriza omukolo gwo nga kyetaagisa weebake obubaka budde omukolo gwe wakoze basiimye bakkiriza oba balina kyeba kyakwetaaza. Kale ndowooza omulabi waffe omulungi tutambudde ffenna okuva gye tuvudde okutuusa mu kaseera kano so okubanga ndowooza bw'oba olina ekyoyagala okwebuuza lusitali wala n'ekibuga Kampala ndowooza teziwera oba oli mu takisi ziyinza okubanga tezisuuka 14 okutuuka wano ng'obudde mu paaka ez'enjawulo mu kibuga Kampala. So gwe wenna alina obubaka obw'enjawulo tuyinza okubanga ebibuuzo tetubimazeeyo ng'okyalina okwebuuza abantu obuvunaanyizibwa bwe babawa okuba nti basobola okuyambako okutuukiriza obubaka kyeba okugambye era nga mu kaseera kano mujja tuukiriza tubakubirize mujje mu bifo nga bino okusobola okulaba nga mubaako ebyenjawulo byemuyiga. Mulabi wange nkwebaza okuva kyandikidde ne mu mbejja bikobere nga atuyingiza
nga atutegeeza enteekateeka y'olunaku lwa leero. Tutuuse ku ntandikwa y'enkomerero ya puroguramu ya leero. Nsuubira olina by'oyizeemu, olina ebibuuzo by'obadde weebuuza ng'ofunye okuddibwamuko. Tukwebaza olw'okutuwa akaddeko, tukwebaza olw'okutuwa datawo, tukwebaza olw'ebyo ne byonna by'obusobozesa okusobola okulaba nga obeerawo. Tukukubiriza nti twalyagadde ogenda mu bifo ebiringa bino n'okusingako wano, naye olumu tukwatibwa ebigere n'entegetege n'amagulu olw'okuba nti tufina busobozi. Naye gwe wenna bw'oba nga olina ky'oyize era nga olina ky'owulira nga weeyongedde okubulamu obwo, nga osobola okutukwatirako n'akatono kolaba nga katono gwe kolaba, osobola okulaba nga osobola okulambula mu bifo eby'enjawulo. Naye nga nkwebaza munzikirize olunaku lwa leero ku lwa ttiimu yange yonna, ku lwa Mumbejja Bikobere Farida, ku lwa Digitalk TV ne puroguramu yaffe y'obuwangwa n'ennono. Munzikirize mbagambe nti Ssaabasajja Kabaka wangaala era ne bajjajja baffe bwonna gye muli babawe ebyengera n'ebyo bye muluubirwa. Nze Mukose Arnold Anthony. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.